waliwo omuvubuka abadde yenyigidde mu bikolwa eby'okuvvoola n'okutyoboola n'okulinnyirira ekitiibwa kya Kabaka wa Buganda awamu n'Obwakabaka okutwaliza awamu, ng'omuvubuka ono gwe bayita Musana Ibrahim yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 17 February abakessi baffe aba crime intelligence. Ng'ono Musana Ibrahim ayina nga mutuuze w'e Kawuga Mukono ate nga ayina n'amaka mu kitundu kya Kira Road. Yakwatibwa oluvannyuma lw'okukifuula omugano okuvvoola n'okutyoboola Kabaka wa Buganda oba ekitiibwa kya Kabaka wa Buganda. Ono abadde agenda n'akwata obutambi mwabadde ateeka ekifaananyi kya Kabaka wa Buganda, Katikkiro n'ebifaananyi ebikwata ku Buganda, ku Bwakabaka bwa Buganda, kati ng'akikola mu ngeri ng'ayitira ku mikutu egy'enjawulo egy'ebyuma bikalimagezi, n'alyoka alinnyirira ekitiibwa kya Kabaka wa Buganda n'Obwakabaka. So ono yaguddwako emisango egiwerako oluvannyuma lw'abakessi okuva mu crime intelligence okumukwasa bambega okuva mu kitongole ekikulu ekya CID ekibuli. Ng'ono bamuguddeko emisango nga bwe mbannyonnyodde egyekuusa mu kukozesa obubi ebyuma bikalimagezi, olulimi olutasaana mu byuma bikalimagezi, ebikolwa eby'okusiga obukyayi, okuvvoola n'okutyoboola ekitiibwa awamu n'okukumaakuma mu bantu omuliro. Era obutambi obuwerera ddala 50 bwamaze okukuŋŋaanyizibwa, era nga tulina okugenda ne tufuna ebigambo byazze nga akozesa mu butambi obwo okubuzza mu bujulizi obwetaagisa mu kkooti kye bayita transcribing of videos. Ebikolwa by'omulenzi ono oba omuvubuka ono okulinnyirira n'okuvvoola ekitiibwa kya Buganda kiviiriddeko abantu bangi mu Buganda n'abo ab'emikwano n'abaagaliza Buganda okuba nga balina ennyiike olw'ebigambo n'ebivumo omuvubuka ono byazze ng'akozesa ebiswavu ddala ku Bwakabaka bwa Buganda, Katikkiro wa Buganda n'Obwakabaka bwa Buganda. Tukimanyi bulungi nnyo nti ekitiibwa ky'Obwakabaka bwa Buganda bwesigamye nnyo mu kuwa Kabaka wa Buganda ekitiibwa, era nga ekitiibwa kino kirina okukuumibwa butiribiri. Ng'eggwanga Uganda twagala okutegeeza abo bonna abayitira mu mikutu, abakozesa ebivumo, abayitira mu kuvvoola n'okutyoboola abantu ba bulijjo, okubalinnyirira, okukozesa agagambo aganene agateetaagisa kuwulirizibwa, nti eggwanga lino lirina amateeka agalwanyisa ebikolwa eby'okukumaakuma mu bantu omuliro, okusiga obukyayi mu bantu, okuvvoola abantu. So n'olw'ensonga eyo ng'ebitongole ebikuuma ddembe tetugenda kukkiriza bantu bagenda kuvaayo kuyitira
mu bivumo, mu kuvvoola, okuyitira mu kukumaakuma abantu n'okusiga obukyayi, okuleeta ebisobola okuviirako eggwanga okutabuka n'abantu okutandika okuneneŋŋana mu ngeri emu oba endala. So tuli beeteefuteefu naye nga twagala mu kiseera kino okwebaza ekitongole ekikessi ne bambega abagenda mu maaso okulaba nga abo bonna abayina emitima emikyayi, abayina ebigendererwa eby'okusiga obukyayi, nga tulabe nga ebikolwa ng'ebyo tubikomekkereza, era abeeyongerayo okuyitira mu makubo ago amakyamu babe nga bakwatibwa, bavunaanibwe mu mateeka. Then ekitongole era ekikessi kyeyongera okulwanyisa ebikolwa ebya kkondo mu bitundu eby'ejjinja n'ekira region, era ku mulundi guno basobodde okukwata omwami gwe bayita Wamboga Saidi Khan ate nga yeeyita Yellow Skin ate nga yeeyita Farouk. Ono yakwatiddwa mu kitundu eky'ejjinja South nga y'omu ku abo abaali abaateega Omuchina eyali amaze ne balyoka bamubbako ebyamaguzi ennuuni eyali ebalibwamu obuwumbi 175, obukadde 175 obwa Uganda. Era ono yasobodde okututegeeza banne be bazze beenyigira nabo mu bikolwa eby'obubbi omuli Kikuli Chris nga yeeyita Dindodi, Muwanguzi Samuel nga yeeyita Foster ne Kulibagumawo Lauben nga yeeyita Wisdom ne Wise. Kyamukisa mulungi nnyo nti abakessi bano basobodde okugaziya okunoonyereza ne bakwata Kikuli Chris awamu ne Kulibagumawo Lauben. Bano baali beekwese mu kitundu ky'e Musana division, era nga mu kiseera kino tuli mu nteekateeka y'okubazza ejjinja tubavunaane ku musango gwa kkondo mwe babbira ennuuni eyali ebalibwamu obukadde 175 ku Muchina. Bannaabwe abalala be tuli mu kunoonya mu kiseera kino mulimu Boy, Ali, Emma, Bisaso Abdala, Matata ne Augustine. Era twagala okugumya abatuuze mu kitundu eky'Ebugembe nti tetugenda kuwummula mpaka nga ekitundu kyabwe tumaze okukitebenkeza. Waliwo ababoodabbooda babiri abasobodde okubba obukadde 4,20 ku mukyala omusuubuzi Nuwamanya Judith myaka 4 nga mutuuze w'e Katojo mu district mu kibuga ky'Embarara ne region eya Rwizi. Omukyala ono yakeera ku makya n'alyoka ayita owa booda okumutwala okuva e Katojo cell waasula mpaka ku mirimu gye mu kitundu mu katale ke bayita Kolanoria gy'abadde akolera. So omukyala ono owa boodabooda alabika azze amuketta ebbanga eryo lyonna. So ku mulundi guno yasobola okumutuuza ku pikipiki okumutwala gy'akolera mu katale, naye nga bakatambula akabanga akatono owa booda yayimirira asobole okuteekako omusaabaze omulala. Omukyalo ono naye nakkiriza ne batufuuka abantu 3. Omukyalo ono ng'ali wakati
basobola okukozesa omukisa ogwo okubeera nga abamuwamba ne bamutiisatiisa nga bamutadde ku mudumu gw'ekiso era ne bamubbako ssente obukadde 4,200. Twagala abantu baffe bw'oba ng'olina ssente opangisiza booda gituuleko wekka n'owa booda. Bino ebyokunyigira ku ssente zo ndowooza mulaba obulabo obugenda ne buvaamu, kubanga ono aba akutudde emabega oba tomanyi kigendererwa kye kati nga wano weewati. Era ne twongera n'okukubiriza abantu baffe okwewala buppanya. Owa boodabooda yabadde akozesa buppanya naye nga twasobodde okubakwata ababoodabooda bano omuli Taremwa Mathias myaka 18 awamu ne Kwesiga Wilbert myaka 32, era ne piki gye badde bakozesa okubba bajaaji emyufu namba UFV 652F nayo yakwatiddwa. Waliwo maama eyakwatiddwa ku ky'okutulugunya muwala we w'emyaka 8 nga mu kiseera kino tumuguddeko omusango gw'ettemu wansi wa poliisi eya Greater Masaka n'eryantonde CPS. Omukyalo ono Mbabazi Lydia myaka 3 mutuuze w'ekyalo ky'e Nakaseeta Kabatema mu ggombolola y'e Kabatema. Abatuuze bazze bamwemulugunyaako ku ky'okutulugunya kawalaka ak'emyaka 8 ke bayita Kekikari Olivia. Era mu sabbiiti eyo waliwo omutuuze yamusanga nga akedde ku makya ssaawa emu atulugunya kano kawalake. Omukyalo ono yalaga nti omwana yamuzaala era waabanga wakumutta ajja kumwettira. Awatali ekyo ayinza okumuzzaayo wa taata we asangibwa ku kyalo ky'e Kabayanda. Ate kino ne kirabika nti maama w'omwana ono kyamwongera busungu kweyongerayo okuba muwala, era kawalake ne kazirika mugenda okukatwala eryantonde mu ddwaliro already kaali kamaze okufa. Kyekyaviiriddeko okukwata Mbabazi Lydia era nga mu kiseera kino avunaanibwa ku ky'okutemula muwala we Kekikari Olivia ow'emyaka 8. Waliwo omusibe yabadde agezaako okudduka okuva ku kkooti e Jinja. Abasibe bano babadde actually babiri, omuli Mwanika Abel abalala gwe bamanyi nga Abizaale awamu ne Sonnoga Ashraf. Bano bapanga omupango ogw'okudduka okuva mu kkooti e Jinja nga balaga nti aba prison awamu ne poliisi tebajja kusobola kubakwata. Era omupango guno baagutuukiriza ne basobola okudduka nga babazza mu bbaasi baddeyo mu kkomera. Naye abapoliisi baagezaako nnyo okukuba amasasi mu bbanga ng'enkola bweri okutiisatiisa omusibe okuyimirira, ekitaasoboka. Era amasasi amalala gaakubibwa kyamukisa mubi. Essasi erimu ne likwata Mwanika Abel awabi era ono teyasobola kulutonda, naye ye Ssennoga Ashraf yasobola okudduka okuva ku kkooti. Era tweyongera okumunoonya era tumanyi tujja mmukwata ataavunaanibwe. Naye kino tukijjeeyo kubanga tulaba ebikolwa ebya